yeah, che niyo sa ho niyo sa. Hey, mbadde nkulese bawulire ku ddoboozi ngotunulidde kwatirira libawe ngotunulidde nemubasaki nemulekaawo mubakozesa anti akayimba kolabaako just twakakata era kali mukola bulungi naye gwe kyona omumanya gye tuzungirazungira eyo era ngenza okujja no nga twayimbye dda sirikirya bulungi basasudde abatwala eddoboozi bananga abalabe ba Spark TV bampita Temperature Touch gemanya era nga ndi music producer ndi writer ate nga ndi muyimbi kyekyenjawulo kyotuteredde ku tebo kati wabadde awo n'ogamba 2025 okoyo okubeera emabega w'ebyuma kogwe kojje maaso sinabako wabba mabega wa byuma era nkyasavingira ddala omulimu gwange omutuufu gyonna mirimu gyange naye gyonna njagala mbeere nga ngikwasaganya kyenkanye era production okuwandiika abayimbi mbawandiikira abasinga ensangi zino tuzze tulaba ba producers abasinga gwe Daddy Andre bali muvuddeyo mugawa naffe tulina okuyimba gwe naye no si bangi era okuyimba n'oyitamu era nakyo si kyangu newoba producer n'oyimba olusi bikubakono muganda wange ate producer ali eyo bannange mukama waaba akuyambye ng'oli mu production just nywezaawo olw'ensonga eno waggulu mu kuyimba abaana bateekayo ebijinji biri byoma basajja toyitawo bebe kuli yabyogera live ku TV n'agamba ffe tusobola omeka oluyimba ne batoluplayinga ku TV nga byogera direct ku TV kati omuntu bwatyo industry era tubasanga nnyo ng'ate bantu bakulu muyimbi munno n'atuuka eri n'agamba gwe tebakuplayinga gwe bannanga abalabe ba Spark TV Temperature Touch gemmanya era nga nsanyuse nnyo okubeerako wano amanya matuufu bampita Temperature Touch erinnya lyange eryewaka Ojambo kitegeeza akawungeezi omanyifu abasaamya amanya gaffe kale batuwa amanyi okusinziira n'obudde bw'ozaaliddwa Ojambo abeera bamuzaala kawungeezi waliwo wafula bamuzaala mu nkuba nabwire babeera bamuzaala kiro wabwire baba bamuzaala kiro batero tuwa amanya according to weather kati kirungi ki ekiri mu kuzaala mu kawungeezi kati gwe tolanga ndi wakabi bonna bebazaala mu budde obwo naye obanga sigwe Ojambo naye nga gwe eryo erinnya nga bakuzaala kawungeezi era oli wakabi Temperature Touch lwaki erinnya Temperature Touch erinnya eryo just nga bwe mmanyi waliyo omuyimbi yali mpitaawo omu ku bayimbi be nasooka okukola nabo oyo gayi gwe bayita Harmonize. I feel the temperature touching. Mubuzeeko ku Spark. Bannange, you're my brother from Tanzania, Harmonize. Wagwan temperature touch here. So wakola naye? Yeah. Owe Tanzania? Yeah. Okurusinga otya n'ogende Tanzania? Bisima just call a good work, people look for you. Bade mayiwe nkugamba mubuzeeko ogenda kwogera mu Kiswahili. Hata kuongea Kiswahili najua kuongea Kiswahili. Unajua Kiswahili? Watu wa huko nawapenda sana. Naongea omanyi olusamya bwoba omanyi olusamya ennimi zonna ez'ababantu osobola ozoogera oba osobola ozoogera kati nze mmanyi all the Bantu languages osobola okwogera Olunyankole, Olutooro, Olukiga, Olusoga, Olusamya, Olunyoli, Olugwere byonna mbimanyi. Byonna obimanyi? Uza mu Lugwere? Mu Lugwere abayisuka mukobaniki mbataka ino byano mwana nze bwentyo bwembeera that's kati golaba music wange apapala olaba era nze kwento nyimba love music and this is how I am love music because I think
ye genre yange. Okay, temperature. Otandika di music. Otandikira mu ssomero oba? Era natandika nsoma. When nakolera oluyimba lwa Tatabulamu, I was at KIU. Kampala International University. Abakyala bonna mu lockdown ne batandika okuyita Tatabulamu. Then nezijanga mpola. Akayimba ka Tatabulamu kyaka waliwo abatakala. Akayimba ka Tatabulamu ke kakafiye ke bayita Tatabulamu. Bayimbiremu. Owamaye gwe Tatabulamu mu by'omukwano. Kayimba kutoka manyi. Sagala kuyimba. Ni ngombo yavaawo. Kayimba kafa ka Tatabulamu keko. Nakawandika ndi nkyali kusomera ku KIU. Yani nakaproducinga nkyali ku KIU. So bwe namaliza nembanga njiri bampola. Kati oyingira otya mu production? Production anti era nali nsoma ngera nkola yawo nga nvaayo nengenda waliwo kyali wange alina studio yawe Kawalagala nembanga njiri banga nkola yo gigs mpola paka when ayiga. Ku uni wali osoma ki? Microsoft Certified System Engineering. Shataya. Kati okyabikola? Kati saazi no nakola production ate production mulimu kokka sente akanjiko okusinzira ne Microsoft yosose n'obireka bi AI biki nate bigenda kusangayo mu industry already mu ebiri olw'ensonga mbikozesa mbikozesa newankubadde mbikozesa mu nkozesa endala. Kati oyina studio? I have a recording studio. Eri ku Boston yawo ng'okkirira eringa ewakulekana. So I have a studio there. It's called Soundfall. Soundfall Records. Uliba uli akali kalogo aka Soundfall. Oyabera yenze. Keko kasitoka uli Soundfall nga kalinga akakuba akama keko. All music. Sound falling like rain falling, but my sound falls. But you can feel the touch, you can feel the taste. Music abayika something good. Obadde kyatugamba Harmonize akubatiza erinnya lya Temperature. Yateekako ne ka touch. I feel the temperature. I feel the temperature, so you can touch it like I feel the temperature now. Try to call him studio I feel the temperature. So Nagamba, I think I can call you because I think yayagala engeri generally nkolamu production wange. Harmonize oyo ayamondetera mu studio ali mwana mu South Sudan gwe bayita John Frogo yakolako onolimba ne Eddie Kenzo. So bwe yajja omanyi bo bateekamu kyonna kye baagala. Bw'aba ayagala ekintu mu Sudan ateekamu kyonna kyagala n'ateekamu kolabo era ne bakola oluyimba bonna. So bwekityo bwe kyali. Samukuleetera mwakola luyimba ki ne Harmonize? Baliyita Gondo Circuit. So kati temwakola collabo oba wa producing? No, I just produced. You just produced. Bameka abayimbi abalala bo producing ze? Nkoleddeko Rayvanny. Olimba nkoleddeko Rayvanny era still n'Omusudani oyo bamuyita Wingboy. Nenkolerako Bahati ne Palaso. Nenkolerako Palaso mukoledde ennyimba z'omukoleddeko ziwera mpandiiseeko ennyimba eziwera True Love. True Love ne nakola naye oluyimba ne King Saha tuli basatu. So nakola True Love nenkola Guwenze ne Bruce Melody era nze yalukola. Awinida okubuuliza Bruce Melody. Ovuddeyo n'okola collabos nyingi. Abantu abasinga buli mwaga nkansooka nfuna amasannyalaze gange nga sinnakola collabos. You understand? Naye ate gwe Temperature touch. Temperature ogibawa ate n'osigalawo. Owadde abawala Temperature buli omu ogamba liyo eddoboozi fafaagana nalyo. Ate nga liri unique kuba musical eddoboozi lyange sirabanga yali aligeraageranya kulya bano abayimbi abalala bano abaliwo mu generation yange. Like there is my generation yange yaba Virota bano bani. Okay, I'm not sounding like any of them. Virotas, Unknown, Pozibani abali around yao in their category. Baliam voice in their category they are sounding almost similar, but I'm totally sounding different. So
nyimiriddewo zekka I think nganze bwe nyimba nganze. Lwaki abantu obawa collabos bwe tozitya? Collabos man omuntu abaze nga yagala akikube you know kando emu bwe lighting endala tezikirayo era zona zisigala zaaka. So when I'm giving you guys songs I want you to make it bigger from the bottom of my heart. Okay. When I'm giving you my part I make sure it's the best. Waliwo no gwosembyeyo okuwa. Bagambye oluyimba terutambudde Nina Rose oluyimba olulungi. Oluyimba olwo mwandisoose ne muluwuliriza bulungi. Oluyimba olwo lulungi naye Nina Rose nga ye personally njagala kwogera ekituufu ku TV. Nina Rose amaanyi ge tateekamu nnyo maanyi. Kati nze nakola oluyimba ne Ava. Nenga Ava naye awulira ayagala alageko ku bantu nti nzunonzize. Omanyi kyebayita okuyayaana nga gwe omuwadde kolabo by the way Ava ndiyo yampa kolabo. Because I released the song. After releasing that song in 3 days, in 2 days, Wanula. Wanula eno ovaayo n'ogita. Ogita naye ate gwe original yo n'otagikolera ki? Video. Elaborate on that. Kakati nto oluyimba lwange olwo in 2 days era banange bafani bange bakale banyigira nnyo bafani bange abamu. Naye oba muli banyivu munansonyiwa naye kati njagala mukitegere nti nakola oluyimba olwo lwawanula nenduta bwe namala odduta mu nnaku 2 lwali lukoze emitwalo kumpi 2 eza video challenges. So olunaku olwokusatu Jeff Kiwa nankubira essimu kyali kiro nno nagamba hello kiki ekiriho bampita Jeff era ino omuyimbi bamuyita Ava mbadde nsaba mu luyimba lwo luno lulungi nnyo nduwulira lwakabi wandiikirako ki wandiikirayo Ava party. Nagamba olaba otya singa tuba tukoze ne Ava olaba otya singa muba mukoze oluyimba olwo ne Ava wandiike kapati akalungi. Nengamba kale tugenda nange bwe nawulira Jeff nakimanya nti kirabika oluyimba lwange lugenda kukola nnyo olw'ensonga alina mu speed is a hard working guy. Nange saaba ma opportunity nengamba let me give him because yatandika ba Chameleon ba Good Life baani ba Palaso ba Shiba so nange nagala nkozeseko kogwa mukisa. Rachogamba nti Nina Rose tateeka mmanyi nnyo. Mu studio tateeka mmanyi. Oyo ali talented just anti mbadde nkyakunyonyola ku gundi ku speed y'abali. Okay. Twalukola oluyimba in 1 day ne tuluta next day. Wow. Can you imagine the speed? Ava piece tamanyi lusane tamanyi oluro olufulumya 3 days essimu nejja ne mukola enkeera ne mufulumizaawo ne wayitawo enaku 3 ne ziyitawo ne tukola official video ne tugita. Kati gwe speed y'omuntu yetambuza oluyimba. Kati speed y'omuntu ne determination. Kati this is how lwaki mbadde nkyakugira ku Nina Rose. Nakola nga bwe nkola videos eza challenges 2 leero Ava akola 5. Bwe nkola 3 Ava akola 6. Bwe nkola kitegeeza nti naye yali akyagala nga oluyimba lwagala challenges buli kaseera ng'oteekayo naye kati ye Nina Rose ali mu bya politics mu kifo ky'okukola challenges akwatana ng'ali ku nnyonyi ngenda Bulaaya ngenda kola ki abeera mu ebyo mu kifo ky'oconcentratinga ku luyimba lwe ate luli ku channel ye. So mu kifo ky'oconcentratinga abeere ng'akola challenges kuba the more you do challenges oyo mwana Hezo si ye muyimbi ali awo nnyo nti kati competing in the industry nnyo mbu ateekewo embeera nnyo naye engeri gye bakwata mu industry ne bakola challenges ne bakola ki bawe n'ayiriba oyo boyfriend we n'ayiriba nakola ki so determination eyo esolo making oluyimba hit oba oyagala oba toyagala. Oluyimba lwe mwina ne Hezo nalwo temunakola video. Naye ate bo bateekayo ebyembaga biki anti kati bo bateekayo omanyize ekituufu nsobola okwogera bo bajja
nemba wa collab kuba bebaginsaba nga weeraba okimanyi bwe baginsaba nemba wa terms zange nemba ogamba njagala tukole video ne director ategerekeka kati naye nga bo budget yabwe yakufuna abantu bano bayiya bano ba offer banange njagala tufuneyo offer bano bampayo offer bano kati ate nga nze sibikoleramu nnyo njagala nnyo nenfuna director kati video yange yasooka nakola ne Edwin Paul nzirako nenkola ne Baziga nenkola ne ba Frank Aja so njagala ku music wange aberenga ina brands you expect oliaze aje fully akole buli kimu tumalirize kuba kati bwemba nkuwadde collab nga tesikujjeko wadde 10 wadde ki sigamba nti nange batenkolera naye at least taking a responsibility nogamba katufune ekintu ekirungi from good directors kati kambuze temperature zino collabs boziwa abantu owandika nzalu wandika no producing and writing I write for 3 million. For how many? 3 millions. 3 millions? Yeah, Uganda shillings. So writing a song at that amount, wow. When I give you that song, nga collaboration first of all is J Comedian. Zona bazisasula. Bonna bazze basasula. Anti kati abo bemba mpadde mbanku wadde ku toto free. Ojitulako bato ojitulako. Ntya. Katugambe bw'owandiika you're just writing for someone kangambe owandiikira Milka oli mukumpandikira olimba Raspark ocharginga 3 million tolutulako tokola collab oba biki that's a different thing to producing ate bw'oba producing is 800 okay that is 3.8 ate bw'oba ogenda kola collab then collaboration nawe era musinzira artist osobola okumpa million okay that takes us to another song collab nyingi z'okubye nga ffe tuli twemulugunya bannange watabu kyekigenda maaso olimba ne Daddy Andre ne omwina Daddy Andre Mulai something like that olimbo nakola naye terwatambula bulungi original yange yatambula nnyo I think I was agent oba Daddy Andre yalutta simanyi tukubya amasasi simanyi oba nze yalutta abafasi zange ze zalutta nange simanyi naye nga collabo teyakola ebyaddala I think people fail to understand who is who kuba party yange yali clear Daddy Andre naddaka nze asooka the agent nayimbamu Daddy Andre nayimbamu naye tetumanyi lwaki teyakola kyokka nga tuli bayimbi basatu ab'amaanyi I don't know omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions era olunaku leero obukulu ojambo temperature touch gwe tubadde naye mu studio era nga tetunnamaliriza njaga okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi okubeera ku mpewo zino eza Spark TV be bannumida era bagamba nga gwe naina munnange yeetaaga ensimbi bano bajja kuwola ssente ezitaliiko omusingo gwonna kyolina okukola genda ku simbi ogenda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba obafuna bulungi abeetaaze bakubire ku namba 0800 akadde kaffe kagendera wabula saagala kuleka kwebaza omwana mwala nyambaza Easy Fashions yasangibwa we Kasuya mwetazo so omukubira ku 0706 8903 omulungi ngatumaliriza yes temperature touch yes cholekero omulabi wa Spark TV chenekero omulabi wa Spark TV yes just abaagala temperature touch mwongere okunjagala era nga I promise you I have good music temulaba wano like I have other name with TV ate no TV zonna nga namwe yamwe kweyeno ya Spark temwagala kuplenga music wange bonna by the way nino oluyimba kati olaba awadi obulungi luyina challenges kumpi emitwalo 7 naye ate you people you're trying to get other songs from different people that tezinabana kuweza the challenges emitwalo 10 ne muzi ranking and muziteka mu countdowns kitegeeza waliwo ekikyamu nti mulina okola research amala abantu gwe basaba anti abantu gwe basaba abantu bagala wanula ekigambo kibanyumira naye namwe still muwanga naye ate anti kati namwe musobola anti already mwena musobola okola research amala so people of Spark TV abatulaba ffenna banange sanyusa nnyo mwebale kunkyazako era nga you keep supporting me buterevu tugenda kubanga tusukawo temperature touch gwe tubadde nayo olunaku olwaleero akayimba awadi y'obulungi kanjikuwe maama ketubalekedde nze no kensinga okwagala Spark TV nange nange kensinga okwagala 21 questions musile bulungi mweraba